nongamba nti Abedi Bwanika Juliet Kakande Mpuuga bali emabega wakabinja kaba mawulire kana akabakolera ne bavuga abaana. In fact ne bavuga abaana okubajja Kampala mu Tota House ne babatwale Masaka. This is the same gang yalumba muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro. Kakudiremu. Kana akabinja ke kasalako muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro kato. Nekamusalako wali ku jali ya City. Nekamukolako effujjo. Kana akabinja ke njogerako ke nkugamba ke kasalako Dr. Kiza Besigye mu Lubiri e Mengo. Ne bakugamba baana ba People Power. Omanyi tugenda tubagamba ebintu bino ne mulowooza tulimba tusaaga naye mugenda kubiraba mu limelight. Kana akabinja ka DA kana akasinde ka DA. Tekasalako Dakitali Kiza Besigye ne kamugano yingira mu Lubiri e Mengo. Nga besibye obuwero obumyufu ku mutwe. Mute mukiyita kya kusaaga. Ilo lwalero ojja kwebuuza baana abali emabega w'ebijambiya. Lwaki ebijambiya ebyo bya happeninga after elections. Njagala mu drawing patterns zino. Ebijambiya byali e Masaka after elections. Ng'okulonda kuwedde. Nga tumanyi Masaka yakola etyo okusalawo mu kulonda okuwedde. Immediately nga twakava mu kulonda ebijambiya ne bitandika e Masaka. Kati nno bannamasaka muyina okubeera abagezigezi, muyina okubeera abakalabakala. State yabayinjectinga mu dda abasajja mu mbulooza nti opposition naye nga abasajja bwe bakola ne state direct era nga be babasanjaga be bali mu kubatta. Bannamasaka muyina okukwata akabinja ka Mpuuga, Abedi Bwanika, Mpuuga, Juliet Kakande mukafulumye Masaka kagifulumemu nga nenna bugesi mufungize. Without wecho emutakikole bagenda kubatugumbula bagenda kubatta. Kubanga toyinza kunkakasa nti osobola okukwata akirewo kivumbi n'omuwamba buwambi. You know, n'omuwamba buwambi omuntu alina address wasibuka, omuntu alina amaka n'omulimu wakolera ali wero recognized bulungi, n'omukwata n'omuwamba n'omubuzaawo within 5 days nabbulukukire Masaka ku CPS. Ng'otugamba abamuguddeko omusango be bannamawulire bo abakukutira akadingidi. Ng'otugamba gwe towamba bantu, ng'otugamba gwe toyina capacity tematema bantu ebasanjaga. Manje twabagamba buli kimwe kyaffe kigenda kuvayo mu light, kigenda kuvayo mu lujjudde. Njagala bannamasaka mubeere bagezi, buli kimu kibeerawo n'ensonga lwaki. Abaana abo babayese Masaka ku CPS naye nga basoose wamba bawambe, nga basoose batulugunya butulugunya. Naye yabaguddeko keesi olwaleero abali emabega abaguddeko keesi ye Mpuuga, Abedi Bwanika, Juliet Kakande nga bali emabega wakabinja k'abamawulire akakulibwa Tomusange Kayinja, Faisi Magembe, Margaret Kayondo. Ompuliriza bulungi kali akabinja k'abamawulire balinga aba batano konna kakolera DA. Ndowooza mukitegedde ekyo tukimaze, ekyo tukyogedde.